Abasiraamu okwetoloola ensi yonna bakedde kujaguza Eid al-Fitr ng'eno bagisaala oluvannyuma lw'okusiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan era ng'omwezi guno bagukulunguddemu ennaku eziwerera ddala 29. Olunaku olw'eggulo akulira ddaawa ku Uganda Muslim Supreme Council yalangiridde nti omwezi gulabise era nga leero abaddu ba Allah babukeereza nkokola okwetaba mu kusaala kuno mu mizikiti egy'enjawulo. Abasiraamu ab'ekiwayi eky'ekibuli bakedde kweyiwa ku muzikiti ekibuli okusobola okusaala Eid eno nga bano bakulembeddwamu Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galabuzi kw'ossa ne jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge ng'Obwakabaka bwa Buganda bukulembeddwamu omumyuka wa Katikkiro asooka Alhaji Professor Twaha Kawaasi ng'abalala abasaalidde ku muzikiti guno kubaddeko Lord Mayor wa Kampala Ssaalongeriyas Lukwago. Mu bubaka bwa Supreme Mufti Muhammad Galabuzi asabye gavumenti okuvaayo ekole ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo ezinyigiriza bannayuganda. Oluvannyuma lw'okusaala abasiraamu boolekedde mu maka g'Omulangira Kasimu Nakibinge gye yategekedde ekijjulo okubagabula ng'eno gy'asinzidde n'asaba gavumenti okukola ku nguudo embi eziri mu ggwanga ng'ekozesa amaanyi ge gamu ge yakozesa mu kuzimba ezo ez'omu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Etuyambe ekole ku nguudo z'omu Kampala n'ebitundu ebitalimu. Ekigambo ky'enguudo kisusse tutandise okulwanaganira akatundu akamu akasigaddewo era ekivaamu kukoonagana. Ebinnya bituuse okubanga emmotoka esobola okubuliramu mu kimu ate n'ojja nawo n'ogituulako. Tubasaba bannaffe tukole ku kigambo ky'enguudo wano ewaffe e Kampala. Twebaza nnyo ze musobodde okukola mu bitundu ebitali bimu ne Congo naye wano ewaffe nabo tubasaba ebyezaawamu. Ono era asabye ebitongole ebikwatibwako okussa obupande ku nguudo kiyambeko okukendeeza ku bubenje n'asaba n'abagoba b'ebidduka okuvuga n'obwegendereza. Tusaba abantu mwenna abatambulira ku nguudo za Uganda tweddeko. Obubenje bususse buli kaseera otunuulira ku TV okwo ne ku marediyo. Obubenje bussa abantu bannange tugondera amateeka g'ebyoku nguudo tubenga twewala endiima. Somenga obupande bw'oku nguudo tuleme kugwa mu bizibu na kuleetera abalala bonna bizibu. Mwekyo nja kusaba Ministry ya Works n'ebitongole ebirala bongere okuteekako obupande. Abamu bajjaga nti babuteekako ne babusoma naye bwe sooka obuteekeko ekyo tumanye nti ekyo tukimaze. Ayogedde ku bwetaavu obuliwo mu byobulamu n'asaba gavumenti okubunyisa eddagala mu malwaliro ate ekwataganye ne bekikwatako okujja bannayuganda abali mu ggwanga erya Sudan awali olutalo olunyinyiitidde. Okwongera essente mu bujjanjabi. Amalwaliro gali bubi temuli madagala ne basaasire nnyo abantu ababulijjo abagenda mu malwaliro gano. Basaasire abasawo n'abakola mu malwaliro gano babenga babawa ensako zaabwe basobole ffenna okutujjanjaba. Kifuuse kya bulijjo okuwulira abanene mu ggwanga lino nga batudde okubajjanjabirako ebweru naye bajjukire nti bannayuganda bangi tebasobola kufuna mukisa ogwo babenga babajjanjaba wano mu malwaliro agaffe. Bali mu ntalo nga mu Ukraine, Middle East ne wano ku muliraano e Sudan. Bannaffe ba warlords gye bali nga bali awo beepika. Mu ekyo nja kutwala omukisa guno okusaba obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda okukozesa kyonna kye balina nga bayita mu nkolagana n'amaanyi ge balina okulaba nga bataasa bannayuganda abali mu kifo ekyo babe nga bakomawo. Twogeddeko ne bannabyabufuzi ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno ne babaako entanda gye basibirira abasiraamu wamu ne bannayuganda okutwaliza awamu. Kawonawo mbuga zikiriza nfukamire nkwebaze kyamaanyi gewateekamu nga tuli mu kkomera mbuga gegatuyinguza webalewebale ddala nsaba Allah akusasula emesera mbuga nga bwe bayisa special budget ku birala byonna oluusi n'ebitagasa bayise budget ekibuga kivunze. Obuwumbi 6 bwe bagambye bwe batuwadde obwo buswazi butuufu temuli kantu era temulina kyogenda enguudo za Kampala zivunze jjajja ne zijja wano ewuwo ne bwe tutandika kuba kirakka tubanga abatunga empala enkadde wookuba ekirakka wano nga kijja walala nga kijja walala so kijja kusoboka ate tulina n'okutya ti obwo obuwumbi 6 gye buyita
mu makubo mangi obunatuukira ku akawunta ya KCCA nga temukyawera manye nga bweri nkola y'abantu ba gavumenti eno bwe batikka ekitereka agenda asuna bwe bakikwasa n'asunako kandi nakino lwe banaasuna nga bwe baasuna ebyekalabojja Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.